kankutuuseko eri ewali minisita nkulaga kamera meka eziriwo baani abamuliko ye minisita Betty Kamya oyo minisita kankuzeko side eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo olabe kamera eziriyo ezo zonna kamera bannamawulire bonna balinga abatamanyi nti minisita yazze Kyagulanyi ayengedde Kawaala Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze oyingira mu kkanisa pulezidenti wammwe wuuyo amaze oyingira ekkanisa y'e Kawaala kanisa ekyankalanye baganda bange abali ku Geto TV Line. Tutuleko wansi. Let's sit down. Abooluganda abamawulire kati bamutuleetedde obuvuyo. N'amawulire bakke wansi. Amina. Ffe tuddemu amina esooka. Amina. Eyokubiri. Come on, abebyuma. Amina esooka. Eyokubiri. Eyokusatu. Bano be basoosa. Kampulire. Amina. Abeera amina. Abawagulari amina. Ababanseri amina. Okay. Kati wait. Okay. Kati nakanyama. Asebe. Uga security. Muvere. Muvere. Ayo masisa. Muvere. Honorable Bobby Wine. Excuse me. People who are standing there, please. I want it to him. Many times I'm going to go in a job. I want to Please, come on. Just essaawa zino nga mugenzi
asobole okwogera. Ayimuseemu katini naye wulira enduulu, ayimuseemu katini naye wulira enduulu. Agenze kubuuza ku Pastor Jengo. Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuza ku Pastor Jengo, yenduulu gy'owulira munnange. Amaze okubuuza, buli wasituka enduulu eba y'amaanyi nnyo okuva eri endiga saako n'abakungubazi abalala. Naye njagala okugamba nti abakungubazi babadde balindiridde Kyagulanyi wakati mu maanyi, era atuukidde mu maanyi wakati mu namungi w'omuntu amwaniriza. Ab'ebyokwerinda bagezezaako kye bageza ne balemererwa. Nja kukutegeeza nti omukyala Betty Namisango Kamya naye atuuse, ye nga tebamukubidde enduulu. Omukyala Minisita Betty Namisango Kamya naye atuuse mu Kimpowooze. Naye oyinza okulowooza baminisita tebaliiwo. Oyinza okulowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo, Betty Kamya teri yadde kalulu nakamu ke bamukubidde naye ng'atuuse. Tension yonna eri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'ekkumi. Kamera zonna kankutuuseko eri ewali minisita nkulaga kamera meka eziriwo baani abamuliko. Ye minisita Betty Kamya. Oyo minisita kankuzeko side eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu, nayo olabe kamera eziriyo. Ezo zonna kamera bannamawulire bonna balinga abatamanyi nti minisita yazze. Pulezidenti w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutuuka mu kitundu yadde nga amasannyalaze gavuddeko kawaala yonna. Njagala okwebaza abo bonna abavaayo nga mwanyinaffe Daphne akoze live ebaako ensawo gyekuŋŋaanyako okulaba nga tuddukanya emirimu gya Ghetto TV. Gano gonna maanyi gammwe bannaffe abavaayo ne muteekamu 1,000 omutwalo ne muteekamu 2 3. Yensonga lwaki tusobola okubaweereza ewatali kujula ate buli wamu ne tuba nga tutuukawo bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjangaoko. Buli omulaba nga Daphne azze bambi ng'ayogera ku nsawo ya Ghetto TV, mugende mu maaso n'okuteekamu ekyo kye muba mutaddemu ate okulaba ng'emirimu gino gigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja gendanga mu maaso n'okubeebaza emirimu egy'ettendo gye mukola. Njagala okulaga nti abo boolaba ezona zonna kamera zoolaba ziri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga boda side eno minisita Betty Kamya naye waali atuuse ayogerako n'omusumba Jengo. Weewaawo abalaba Ghetto TV tubaagala nnyo, mwebale kubaayo, mwebale kwagala Ghetto TV obutatusuulirira ng'essaawa zino abakatwegattako mbajjukiza tuli Kawaala nga tusiibula omubiri gw'omugenzi Pastor Augustine Yiga. Tusiibula omwoyo gwa Pastor Augustine Yiga. Ekkanisa ejjudde, ekkanisa ekubyeko okuviira ddala waggulu. Oyinza okugamba Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi nti mugole, kamera tezimuvaako, bagezaako bagobawo naye wa. Bannamawulire balinga bagamba Betty Kamya tunaamulabwa edda, katusooke tumalirize ensonga zino. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi ali Kawaala mu kusiibula omubiri gw'omugenzi oba okuwerekerako omugenzi Augustine Yiga. Enduulu eyo nagyowulira ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Namungi w'omuntu ku muntu e Kawaala wano, social distancing oyo ye yaweddewo dda, social distance yaweddewo dda, buli kimu kigenda mu maaso. Francis Zake Butebi naye atuuse.
Honorable Francis Zake ow'Emitiyana naye amaze okutuuka mu kifo kino beebonzeeko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Pasita Iga, Mukama akomoze emirembe, otulese mu lutalo naye luno olutalo si lwa mmundu, luno olutalo lwa mazima, luno olutalo lwa mwoyo. Era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Thank you.